St. William Hill View Nasalan Primary School lyerimu ku masomero agaggaddwa nga lino lisangiddwa nga terina basomesa batendeke wadde kaabuyonjo abayizi we bayinza okukyamira. Wano abakulira ebyenjigiriza bwe batuuse abayizi n'abasomesa ne bamalamu omusubi. Ate yo mu Bunafu Primary School erisangibwa mu ggombolola y'Ekumbya embeera esusse ogw'omulamuzi. Eno abayizi abali eyo mu 200 basangiddwa nga basomera mu bibiina eby'ekimpatiira era ng'essanja lyerikola ng'amabaati. Amasomero amalala gaggaddwa nga tegalina nambaawo okusomesebwa abayizi. Bazirawo kiyigo muzira y'omutiyama ne blackboard muzira. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Moses Galandi agamba nti amasomero agali mu mbeera embi era agatalina bisaanyizo ge gavuddeko ebyenjigiriza okusereba ennyo. So tuli kugaigala olw'okuba nti gaza bibiina muzira desks n'abasomesa abaliwo tibali qualified. Amasomero agasinga gaza latrine abasomesa boona abalimu tibali kutubeeranga abantu nga basoma ku omuntu yayambalanga bwayenda. Bakobere nti essomero lyaffe eryansambya living baligairewo okutuusa nga beena essomero lino beetereziza bazimba ebizimbe ebisaaniire. Wabula ekyokuggala amasomero kijja abazadde mu mbeera nga bagamba nti agagaggaddwa gabadde gakola bulungi n'okusinga ku ga gavumenti. Performance ebaire ku nnungi ate abasomesa basomesa mbaiddumbira okusinga government schools. Abasinze kufuna maziro gali kuvanga amasomero gashi ga gavumenti. Tubaye tuli kugasibwa n'obusomero buno. Bo bannannyini masomero balajanidde Ministry y'ebyenjigiriza ebawa obudde okusobola okutuukiriza ebisaanyizo ebyetaagibwa. Gavumenti etugumiikirize okufuna license ti kintu kyakuwuna buwuna enkyo n'okifuna. Omuntu omu ku bwakaire kuba kino ekintu kya mukono bwa mulala bwa muntu batuwe mu kuba etaamu oba omwaka. Disitulikiti y'Eruuka y'emu ku disitulikiti ezaakola obubi ennyo mu bigezo bya PLE ebyafulumizibwa ku ntandika y'omwaka guno.